Essula endala egamba nti Kitumbi atumbiira. Kitumbi atumbiira. Agamba bw'ati. Bwe namala okutebenkera mu mulimu gwange ogwa wewu ne ntandika okusanyuka n'okweyagala newankubadde ng'oluusi namalira ddala ennaku eziwerako nga sizzeeko ka eŋŋendo ezimu zaabanga mpanvu era nga nkomawo nga njidde butefe nfumye ng'oluusi ne lumonde w'embwa bandagamulage. Eyo ogweweggomba gye gwandeggusizanga gye nafunira emikwano n'abamanyi mu bantu ab'enjawulo abannyambanga okunzibira ebyama mu ngeri ezitali zimu. Ate ng'ensimbi kati nga bwe nali nfuna omuzindo nga nfuna ez'empeera n'ez'okukozesa. Kubambegera nga bakalubo nga mbafunyira ekikonde era ebyama ne mbibaggyako. Ebyo nno eby'okweraliikirira okuyiggibwa nabigirako ddala omwoyo anti nga sikyalaba muntu yenna anniimisa oba annondoola. Oluusi kkuubwa namuweerezanga ku bitonotono ebikenenule bye nabanga nzudde. Lumu neekanga era ne ntya nnyo bwe nasanga emmotoka gye simanyi ng'eyimiridde ewange mu luggya. Nalowooza nti terubanga lubaze ng'abaali banjigga baludde dda ne bangwa mu buufu. Najja mpolampola basitoola yange mu kafo we nagikukuliranga mu mmotoka ne nzira ensawo. Awo ne ntambula nga nsanyuukirira njolekedde emmotoka eŋŋenyi naye ng'ekindi mu birowoozo nze nzekka nze nkimanyi. Ngenda okutuukirira emmotoka eno ng'abagirimu mbamanyi olwo ng'emmeeme lw'eva waggulu gye yali yeewanise nga tulamusiganya. Baali bandeetedde bubaka kuva wa Kkuubwa ng'asaba ŋŋendere mu mmotoka gye bagiramu e Mubende nziggyeyo omulwadde eyali yeetaaga obujjanjabi obw'ekikugu ate obw'amangu obutaali waali. Mutwale mu kafo akandagirirwa era nga byonna bya kyama nnyo. Kati obulamu bw'omulwadde oyo bwesigamye ku ky'onoosalawo okukola wabula towalirizibwa. Bw'olaba nga kizibu ng'okireka naye ffe eno obwesige bwonna tubumalidde ku ggwe eyo. Ebbaluwa eyajjiramu obubaka bw'etyo bwe yali ekomekereza. Kuno tekwali kusaba, kyali kiragiro ekibembekeko kasukaali. Nalowooza ku migga egyali gyanjalidde gyonna olw'omukuba nnamutikkwa ogwali gufumbuukuka mu biseera ebyo nga siraba we nguyita naye ate nga n'okugaana kinzibuwalira. Kkuubwa yali anneesize nga nze nina okutuukiriza omulimu guno ogw'ekyama ate nga singa omulwadde afa ŋŋenda kukka emagombe ng'omwoyo gwange gunnumiriza nti singa wagenda osanga omuntu oyo yandize engulu. Namalirira okugenda obanga nemwe naye nga ngezezaako anti akasukaali ali nalyo taba muti ate n'ekiri atabaala n'ali ewaka kimulya. Emmotoka eyampeerezebwa okugenderamu nagigaana ne nsalawo okugendera mu kano akange akatono ke nali nguze era akaali kamanyidde ku nnaku. Nali nkamanyi bulungi nga ne bw'onsiba kantuntunu nkavuga kawewuka kakekkereza amafuta era nga tikajoogwa mazzi wadde obuseerezi. Abantumirwa olwagenda nga nange nsitula nga maliridde olugendo lutambula bw'omu naye bwe natuuka Emityana gye nayagala okusooka okwekoonako mbuuze mu bamanyi embeera y'enguudo nga bwe yali ne bakantema. Olutindo lwa Nabakazi lwali lwegonnomodde mu mugga ate nga ku luguudo lw'e Hoima amazzi ganjalidde gafuuse ennyanja ddala ey'abakulu olw'enkuba eyali etonnya funduukululu nga ge bagamba gano ag'ekisaanyi. Olugendo lwali luzzeemu kiremya nga terukyetantalwa bw'omu. Bwe ntyo kwe kusaba omuvubuka bwe twasomanga nga sinnabambira gwa kasooba amperekereko naye teyali mubi ngakkiriza. Olugendo twalutambula kikeerezi era ekkubo twakwata liggukira Busunju. Baali batuzigiridde nti tuyite Entwetwe mpozi ng'eyo yakabeerako waakiri. Olwo nno ng'essaawa ziri eyo mu 7 ez'emisana tetwalwa kusitula tuutwo Busunju tuli Bukomero tuyiseemu tugguse mu kiboga twekkase mu Ntwetwe
nenge kubo mukama wange ndifuuse kikubo. Wabula bwe tutuuka mu kitumbi amagezi ne gatugwamu. Omugga gwali gwanjalidde wonna mu kkubo okuva emitala w'eno okutuuka eweri, era nga tolina kirala kyonna ky'olaba okuggyako amazzi agatemagana n'okumasamasa olw'enjuba eyali egaakakompozi, era ng'olaba n'obusanso bw'obutiititi n'ebimuli ebyesuddesudde eby'ebitoogo. Nayuguunyizibwa wakati w'okumira ppini amazzi ago nga saabale oba okukyusa akabina nga nkazeeka. Ku byombi tekwali kinsikiriza. Twasalawo tuwaddewaddeko nga munnange asooka okugenda mu maaso n'olumuli ng'afumita wansi okulaba nga wagumu oba nti n'entindo tezinnabotoka oba okukulubizibwa. Era nga bwagera n'obuwanvu bw'amazzi yajjamu engatto n'azikuba mu mmotoka, empale n'agifunyira mu maviivi n'abaka olumuli n'agenda ng'aswaswagaza mu mazzi okusooka agali gamukoma mu ntumbwe. Yali asemberera amakkati g'omugga era nga ndaba amazzi tegeeyongedde nnyo buwanvu, n'entendeweerirwa okugumiikiriza nga neebuuza muli wanaatuukira emitala w'eri nga weddi. Natukoze emmotoka neefubitika amazzi ago. Wano akamu ku bulenzi obwali awo nga bututunuulira we kajjira ku ludda lw'emmotoka kwe nnali, nikambuuza oba nga nnali ŋŋenda kuyingirira amazzi ago. Nakkiriza ne kagamba ye ko wekundabula nti mbeera kuba nze saaligenze kubanga amazzi ago gaali mawanvu nnyo. Munnange we yali asemberera kalaba nsimbula ne kagamba nti ogenze? Kale genda onoolabira eyo. Engeri gye kantunuuliramu ng'eraga nti obanga kaali tekanyooma magezi na kutegeera kwange, kaali keewuunya nga bwe nnali kayemba nantaboolererwa n'esogga amazzi ng'omulalu. Mpozi netta wafa ate ani yatunyumiza ebyaddako kanzije. N'esogga amazzi ng'omulalu, mpozi netta. Emmotoka yasooka n'egenda nga yebbinkiza era evuuma bulungi. Naye mba mpisa munnange amazzi kati gwe gaali gatuuse mu kiwato, n'etandika okufeesafeesa n'okusikondoka n'okusikattira ng'egenda okuzikira. Munnange namuyisa naye nga negyendaga sirabayo. Mu maaso yali endibiridde, emabega nga sikyaddayo, mu mbiriizi nga nalubaale mulamba. Alina nga ngenda kukola ntya? Bwe ntyo nakaka emmotoka waakiri tugende mu maaso, kyokka bwe teyaŋŋanya. Mba ndi kumpi ddala kwabula amazzi ne gatandika okusaanikira akatundu k'endabirwamu ey'omu maaso. Era n'emmotoka ne yeeyongera okusikattira. Yazikira lumu bwe zzimu. Ezikira etya? Emmotoka ezikira bwe zzimu ng'emala nga yeesibira awo. Amazzi gatandika okusensera mu nzigi nga gayingira. Najjamu engatto mbuziremu okutoba kale muwulire nga nkyaluyita olw'amannyo wenu, era n'ennyweza enzigi nga bwenseesa n'endabirwamu amazzi gakoma okwo gankongooza bigere kubanga ngenda okulaba mwentudde. Engatto ziseeyeeya, zikoonagana, zeebonga, zineetooloola. Ate mu kaseera ke kamu akaakazibu ennumba we zaalonderawo okuyingira nga zeewagaanya mu butuli obwasigala waggulu w'endabirwamu. Zaatandika okuneekuuteezaako nga zeesagga, n'enzeesega zireme kungwako, kyokka nga nazo zifunvubidde kugwa ku kituukiriza kye kyali kiteesezza. Amazzi gaali gawuluguma era nga gatokota ng'ag'ekiyiriro, era nga nze nfuuyirira kanwe akamotoka kaleme kukeera nga kaseregeseza eyo. Nakoowoola nga bwe mpanjagira omusajja eyali ayimiridde emitala annyambe. Yagaana, musajja yagaana. Mulimu abasajja ab'emitima. Yagaana, musajja munnange yagaana nti ye yali talina gatwalibwa mazzi. N'ambuuza nti yali aŋŋambye okwetulinkiriza okuyingira omugga nga n'abaaloole baali tebakyaguyitamu mbu kye kiki. Mulimu obusajja ssebo obuzibu.
Tajja yagaana. Batandise okutunula eminwe ne wajjawo omuvubuka n'akalenzi. Bwe baawulira bambi okulaajana kwange bo ne beevaamu bajje bannyambe bambi. Simanyi obanga omusajja ono yatya kuswala kubanga bwe yalaba nga bajja nga naye abeegattako ne munnange yajja agafuuyirira olwo naye yali atuuse. Bonna nga basindika akamotoka ne bakagobya ku lukalu. Bannange naggula enzigi zaako nga bwe neebaza abaali batuzadde ogwokubiri. Amazzi gaafumbukuka mu mmotoka era n'agamu ku gaasigalamu ne tugasennyaamu engalo n'emikojo endagala. Baatutegeeza nti singa emmotoka eyo yali kamotoka kano akange kano kaali kasirituseeko katono kati ne kadda ku ludda olw'ekyemmanga gye nawulira ng'amazzi nga gayira obwaffe bwali nga munnange bukomye. Agamba nti bwe namala okukwakkulwa mu muggo gw'entaana ate ne ntandika okweraliikirira gwa mmotoka kwerema kwaka. Nanyoola ekisumuluzo nga bwe nsaba Lugaba eyake. Yafeesafeesa n'ekuba emyasi n'oluvannyuma n'ekoleera nga bw'epipira n'okumansula amazzi okuva mu mudumu. Omuliro olwataba nga tuwa abaatuyambyeko kyoja mu miro era nga tubasiibula wamu n'akabiina k'abantu abaali batandise okujja omusolesoole nga zitwala. Twatuuka e Mubende ng'obudde butandise okukwata. Twanoonya we tunaaserekerera wekitaggumira naye nga buli we tukuba omutwe batutegeeza nga bwe bataba na kaakuzza eri mumwa nga buwungedde. Tuba tugenda tubivaako ababanzi ebbanja batuume nga tugwikiriza akago omwali amakaamuuma g'emibwasa emiwolu. Twagikunkumula nga bwe tunywekerezaako ne kakaawa akookya obulungi. Olwamala okuzibikira ekituli nga tugenda gye bantuma. Baateeka omulwadde emabega mu mmotoka saamwetegereza kubanga yali asabikiddwa mu bigoyegoye ate nga nze ndi mabega neekebejja yingini ndabe ng'eri bulungi ng'era n'ettaala zitulumulisiza okulaba kwazo kwekwo. Wabula namanya nga mukazi okusinziira ku ddoboozi lye nawulira nga bamusiibula. Olwasimba emmotoka omwoyo ate ne gutandika okumpoleza kati twali tugenda kuyitawa. Ku Nabakazi kwaliko Mpampagama. Oyo Kitumbi yali taddibwamu. Ehoima yali Nnyanja Njereere. Bwe natuuka mu kibuga ne nnyimiriza emmotoka ne nnyongeramu amafuta nga bwe ndowooza ekyokukola. Twali tuwulidde nga tulya emmere ng'abantu boogera nti singa oli akwata oluguudo olugenda e Mityana n'akyamira ku Kyenda ayinza okugenda ng'awunjawunja n'atuuka e Mityana. Twateesa ate tugezeeko ku ekyo twavuga era bwe twatuuka bwe baagamba nga tukyamuka. Ekkubo munaku tekya kuba tuba tweyongeddeyo katono okuva we twakyamira ne tulengera amazzi nga ganjaalidde ekkubo lyonna gaali gaddugala zigizigi okuggyako oludda olw'ekyemmanga ewali ewapipirira obuyengo obweru obutemereza. Nayimirira nga saagala kudda mu bya Kitumbi era ne ndowooza nti obanga tusula awo katusulewo. Eteefe nga bagamba bwe tusse Mugenyi tuba tuli awo tutongojjedde tusigadde kutunula bikalu n'omuweewo ogutukommonta gututitimya ng'emmotoka efulumya emitala gye tulaga. Yajja ekiiba ekyemmanga ewali wapipirira obuyengo. Bwe yatutuukako ne mubuuza ddereeva obanga twali naffe tusobola okuyitawo. Yanziramu nti twali tuyinza singa tuba ku ludda okwali obuyengo naye kwe yali ayise nti kubanga eyo amazzi gaali mampi ate nga wansi wagumu. Neefunga ekyonga n'ensimbula emmotoka era bwe natuuka mu mazzi ne nvuga nga ngoberera amagezi agampeebwa. Ekibangirizi ky'amazzi tekyali kinene kisukkiridde naye ng'olaba ng'ekitaggweeko ddaaki twagguka emitala ne nzisa ekikkowe nti nga ne muli bwe ndowooza nti
tujidde naguno tugwabule osanga tunalwedda ne tutuuka. Munnange yansika omukono nga bwagamba nti ovuze emmotoka eyo. Ebitundu byeyo ye munnange yali abimanyi bulungi bw'atyo era ye yandaganga yagenda ngandagirira gye tuba tuyita. Twagenda tuwunjawunja nga bwe tutubalaamiriza oluusi n'okwekoloobya twewala ebitundu ebibi okutuusa lwe twagguka e Kanoni. Nange we nali mmanyi twaserengeta mpiringisa bikongoliro wa Musingi eyali akirako ekkova okuserera era nga tulowooza nti kati tuli Mityana naye nga bwe baalugera nti obwato bufa magoba kati ate naffe tuwagamiraawo kubanga tugenda okutuuka wansi ku kagga nga konna kaladde ng'ekkubo n'olutindo biguddemu. Twava mu mmotoka ne tugenda tulabe obanga olutindo lwali lukyaliwo era nga terunnaba kubotookabotooka. Bwe twalutuukako emmeeme n'etwebbika lwali lulimu ettuli wakati lwebinyeemu lubootaboota ng'olugenda okugwamu era nga lusigaddeko kalebwerebwe lutenduke lwewomogole muli. Tagali nno yali azze waawo twali tuyitawo tutya olw'okuba tewaali wagazi nga siraba wempita ne gatuggwamu. Nali nkooye neesiniddwa enjala ennuma engoye ezikirako ebinyirikisi okunnyogoga era nga n'ebyomulwadde mbiggyeko omwoyo kwakuba nali sijja kusumaagirira awo bwe ntyo ne mmalirira waakiri okufa nga ngezezzaako okusinga okudda awo okuloola n'okuzingira emikono emabega awo enjagalira abasajja batetenkanya. Awo ge wakoko bwe batugambira nti abasajja basinga amakazi amagezi tebakulimba. Abasajja mumanyi bino byakutetenkanya bino. Nze omukazi mba nabivuddeko dda nga n'essuubi sirina ne mutetenkanya wano tuyitawo bwe tuti wano. Ebyo Mukama yabibawa mutetenkanya. Naye ogamba nti ntetenkanya omwana wange asome. Awo batono nnyo. Batono nnyo. Naye bino tetenkanya omwana mulwadde kyekimuluma. Ng'abugoomirira tekaabe kasujja. Nze nno mmange yagiranga nga ayisa omukono ne wansi mu kateeteeyi n'akwata mu kifuba bw'ati wakati w'amabeere bw'ati. Ogwo musujja akatima nkawulira kakuba. Musujja muleete mugire tujje. Naye ate ekyo omusajja tebakirina. Naye wano batetenkanya kale paka ng'ayiseewo mu bumalirivu obw'ekitalo. Sokola bono. Tasobola kuzingira mikono mabega. Nasaba munnange yasooka asomoke nze nzireyo ekyennyuma ku lusozi nveeyo ku mbiro ez'akaasammeeme ndabe nga naayitawo era bwe tutyo bwe twakola. Saatoota nga nzirayo mabega ku kasozi eyo gye nafubutula emmotoka ng'eriko n'ebijja biwalala neesala amazzi bwe pya ag'amansuka ne gagisaanikira. Nawulira ekyeggunda emabega wange bweddu osanga lwali lutindo nga lwe luguddemu naye nga nze mpiseewo ag'amagezi era okusanga omusajja atamanyi kukanika paasi neefe ewaka nga omusajja tasobola yadde okukwagatta buwaya. Oyo naye aba lugojambye bulala. Omusajja yena alina okumanya okukanika waya obugundi paasi ekubye n'agikanika obusoketi obwo. Buli musajja oba wasoma oba tewasoma oba obimanyi oba tobimanyi ag'amagezi gago era gayaayaanira era oba tobimanyi. Naye muli abasajja nga n'amasannyalaze nze sigikwatako gitwale w'amakanika akantu katiri nnyo bwe kati. Abasajja ebyo mubimanyi ebyo tuyite wano tukole wano. Mukama yabawa yeebazibwe. Kati munnange twatuuka ku Nyanzi nga naye aboozi wabula oyo ye saamutya nnyo kubanga nali mumanyi bulungi era nga wansi ndabayo olw'ettaala okumulisaayo ate nga n'entindo zikyakwatiridde ngumu kayege. Okusomoka kwali kwangu bwe tutyo ku nkomerero ne tugguka Emityana ng'essaawa ziri eyo mu 9 n'ekitundu ez'ekiro.
twakulisanganya nga bwe tusikangana mu mikono ne munnange n'oluvannyuma ne mwebaza ne musiibula. Yalino ye ayagala mperekerere ddala okuntuusa kyokka nze ne mugaana kubanga ekitundu ekikakali eky'olugendo twali tukivuunuse ng'ekisigaddeyo tekitiisa era ng'ekyo nsuubira kuyisa mukka mu kisero. Nsitula ne nzijukira omulwadde. Namukwatako ndabe nga bw'ali. Yali assa naye nga yeebase otulo twali tutandise okunjimba. Bwe ntyo naggula obudirisa obw'omu mmotoka, empewo ennyogoga enfuuwe nga nvuga nneme okwebakira mu kkubo. Nasimbula n'embiriga emmotoka emisinde gye wali olabye. Oluusi nawuliranga ng'otulo tuntwaliriza ne neekakaba n'empawamuka ne nzija emmotoka ebbali gye yali eralambalidde. Mu ngeri eyo nalwadda ne ntuusa omulwadde gye nalagirwa kumutwala ku ssaawa 11 n'obudakiika obusobamu. Nali nkooye, omutwe nga gunzunga, gumbobba, amatu gampuuma, amaaso gankambira, gambalagala era bagenda okumaliriza okujja omulwadde mu mmotoka nga neebase. Banzukusa okugenda ewange era olwatuuka ku kitanda nga ngwa okudda engulu ku ssaawa nga 7 eyo mu ttuntu, ng'olwo lwe nzijukira nga n'emmotoka bwe yasuze wabweru nga sinsibe naye nze alifa ndabye nga nzizeeyo eyo okwetantalika okulingana n'omuggo ogwaladde nga kitumbi. Waba wayiseewo wiiki emu ne nfuna ebbaluwa 2 okuva ewa Kuubwa, ng'emu yakutwala gye naleka omulwadde n'endala ng'enneebaza okutuukiriza obubaka. Nali newozawozezzaamu ku mulimu kw'olwo, n'olwekyo natwalirawo butereevu ebbaluwa eyantuma etuuke ku nnyiniyo ng'ekyayokya amasavu tegannagiggwamu. Olwava mu mmotoka omukyala omu n'annyaniriza n'annamusa era n'ambuuza n'amannya gange. Yankulembera n'annyingiza mu nnyumba omwali oluseregende lw'obukuubo n'obusenge n'andaga oluggi nga bw'agamba nti ojja kukonkona okwo oyingire. Nayimirira ne mpuliriza naye nga munda teri kanyego, n'oluvannyuma ne nkonkona mu ngeri ey'ekigunjufu. Mulimu bannaffe abatamanyi nkonkona, naye kanjogereko. Enkonkona ey'ekigunjufu y'eriwa? N'osirisa. Ate toddamu. Oli aba yategedde dda era olaba takuddidda kuyayaanidde amanya akyatawaana, kyalina by'akola. Oba si kyo tayagala oyingire, takwetaaga oba oli awo. Naye bannaffe oli n'akonkona oluggi lwo n'abanga oba ekiki. Abantu abamu temulina mpisa. Eyo nawo tulagirawo empisa ez'obuntu bulamu mu nkonkona. Temumanyi kukonkona, temumanyi nti wano bwe ntuuka mu ofiisi wano ntunula bwe nti. Ne bw'oba obanja muntu ku muzigo nga gwe nnyini nju, sigena ng'ogikonkona abasajja ne batandika loga nti ani oyo aginookinga nga gisasula. Siga nti lw'okuba nti nno gwe nnyini yo otandika okukugikoonakona kuba obanja omuntu. Agamba nti katangwewo ekigwo okulaba nga Teo ye yali munda. Yali atudde mu buliri obutukula ng'ennyange, alanamye agwiririddemu emabega, yeesigamye omutto asoma ebbaluwa era ayambadde olugoye lwa kakobe. Namutunuulira nga neewuunya. Nyimiridde mu mbiriizi z'ekitanda. Ekitanda kye ekyali okumpi n'eddirisa eddene eggazi ery'endabirwamu. Yabbulula amaaso n'agakyusa gye ndi n'alyoka akangula ku ddoboozi nti ye Kabuladda bannange nansanyusa okukulabako, ow'amatukawa y'ani akuleese wano? Yayogeranga bino nga mutunuulidde era magamaga ndabe we n'atuula. Awo n'ayogera nti ye ggwe ng'ontunuulidde bulala ng'atandabangako, jangu otuulire ggwe wano.
yakubakuba ku mukugiro gw'obuliri bwe. Namutegeeza nga bwe nali situula ku buliri bw'abalwadde. Koye nti otya obulwadde nti bunaakukwata? Jangu woggowe eri n'otuula ne nkulamusa mbusituula. Butta natuula ne tulamusiganya era bwe kwaggwa n'atandika nti mbuulira bannange ng'oleeta otya Teewo n'otomumanya wanswaza. Koze nti nandimumanyiddewa ng'abulidde mu myesabika ate nga n'emigga zituzinyizaako ludda amateera. Koye nti ate nkubuulire mazima nange nakutegeerera banzijja mu mmotoka kuba okuva eri yonna nali neebase olw'omulagala gwe bampiika mbumpumule. Koze nti kati ye obulwadde buli butya munnaffe tebukunzitira. Koye nti shia ono naye buli alwala yaafa ndi bulungi nja kussuuka kasita n'okukulabako nkulabyeko. Ye nga nno mmwe muli mutya eyo naye mwabula bambi. Koze nti kasita mmwe mulabika yamwenyaamu. Nenyongera nti ddala lumbe eki olubadde lukututtira. Yanziramu nti baagwa ku kabenje ka mmotoka ng'addayo Hoima gye yali akolera mu bbanka yaayo. Namanya nga nnimba kubanga bino yabyogera ntunuulidde mu mmunya ate nga musomye nga kyakola kyakulimba. N'ekirala nali nsuzeeko mu Hoima era nga ngenzeeyoko mu bbanka zaayo emirundi egiwerera ddala nga ndi ku gwango ogw'obutembeeyi naye nga taliiyo. Namusimasima mbuulira ebisingawo ku kabenje ne yeerema bwentyo ne mbireka ne tunyumya ku birala. Tuba tunyumya ne mubuuza ate kuubwa wayingirira mu byakabenje alyoka ntume okumunona. Yasooka kuseka n'alyoka gamba nti tomanya nga mpozi oyo kitanga omuto yeggwe omuyita otya? Koze nti mukwano gwange twasoma naye. Koye nti akwagala nno wamma kye yava akutuma. Nali nkyayongera okumukemekereza ku ekyo n'aleetawo ebintu ebirala ebyalaga nti eyo emboozi yali agiggaddewo. Wabula nange bwe yambuuza ebyafa ku lugendo lwe twamuleeta saabimubuulira kubanga bagamba nti akuwagoowa. Mba ndi okumpi okusiibula ne mujjukiza nga bwe yali tannasoma bbaluwa. Yanziramu nti yali mu bbaluwa abimanyi era nga teyeetaaga kuddibwamu kwa mangu. Ddaaki nasiibula Teewo yankwata engalo majenjeeke n'agamba nti eddi bambi bannojjanga n'obalabako ne bwe babanga tebakutumye butumi ojjanga n'ondabako nga leero bannange nnojjanga era ogenda kujja kasita olabyewo. Bwe nafuluma omukyala eyantwala mu nju n'ajja yanneebaza kugenda okubalabako. Koye nti olyose n'ojja munnaffe munnange omuntu waffe n'ayogera nako. Guno gwe mulundi ogusoose okuwulira ng'ayogera n'okusekako bw'atyo era kati ajja kussuuka mangu. Munnange n'ebyo nze saalina kyakubiddamu wabula nasiibula busiibuzi mukyala nga nvaayo. Nagenda ndowooza nti so ng'ejjigi lyali lyeyongedde okutimba ekkubo ly'okunoonyereza kwange. Waliwo ebintu bingi ebyali bikwekeddwa. Kale gamba lwaki Teewo yali annimbye ku byakabenje ne gye yali akolera era n'agaanira ddala n'okumbuulira ewaabwe n'ebimufaako so nga nze yansokaasokanga ne mubuulira bingi nga sinnamuyiga. Laba ate Oluganda wakati we ne Kuubwa bwe lwali lututunusa obututunusi ng'akatiko. Nali siwulirangako ng'omu ku bo ayogera ku mulala. Baali bakweka ki? Tekyandibanga Teewo ono naye yali mbega era nga baali batemulamutemule nga bino eby'okugwa ku kabenje byali bifumbiddwa bufumbibwa kumpugulaza na kunsiikiriza. Naye nno baali balimbye kubanga nali nja kubalingiriza mbinyegeekereze mbisensere nzuule ekituufu. Ekibuuzo ekyali sigala nga kinkeeta mu mwoyo kyali nti Teewo baali battamutte nga bwe batta Fiida ye Kasooba ebizibu nga bino yabikolanga atya oba yandibikoze atya? Bwe ntyo nasigala neebuuza.